banange mutubuulireko waliwo engeri yonna ey'enjawulo omuntu ava ku kyeyo gy'alina okufaananamu omuntu ava ku kyeyo alina kulabika atya kubanga nze nina byendaba ne binsobera omukyala ono yakava ku kyeyo ennaku ntono naye batandise okumuvuma wenna n'otuukira mu kyalo wenna oli musiiwuufu otunula nga atabadde ku kyeyo oli mukyafu ebigambo bingi bingi naye abaanukudde mu kavidiyo akali awo mu maaso kubanga lwaki mbuuza ekibuuzo kino nze nzijjukira nina lwe naliva ku kyeyo natuukanga leero the next day ngenda mu saaluuni okuba nti munange neekolako naye bannange waliwo omwana eyakomentinga komenti n'agamba temutuula mwenna muva ku byeyo nga mulowooza saaluuni ye lwaki buli ava ku kyeyo yaddukirawo mu saaluuni kaakati omukyalo ono ye ali mu mbeera ze eza bulijjo teyasibye kaviiri ke era nga bw'abadde ku kyeyo bw'ali ate era naye bamuvuma lwaki tosiba nviiri wenna oli kasiiwuufu bannange omuntu alina kufaanana atya ekibuuzo ekyo kati nkyebuuza bw'otuukira mu saaluuni ne weekolako bw'ogamba nti kantuukire mu apatimenti bagamba kati ayonona ssente bw'ogamba nti ate munnange kati kantuukire mu kyalo era bakuyisamu eggaali kati omuntu ava ku kyeyo mutubulira alina kubeera atya kati soke twamama lukwago ng'ayanukula abo ate abadde bamuvuma ba TikTok in-laws nabawulidde bamaama nabiwulidde byonna obwedda bye mwogera muŋŋamba mbusimanya neefeeko ki bannyinammwe temubampa nze ndyeno ndi mu kusiga kasooli mmwe gye munaabeerereyo nga muli mu kwepodola tujja kuba tulya kasooli mmwe nga mwayuuya muwulidde ekintu ekyo tuli eno ekituleeta mu gundi kuddukanya ku byawaka ate si kubeera nga tutudde butuusi mukiwulidde mwe mugende ssente muzimalire mu make-up lipstiiki wiigi njala nze kansigemu kasooli mukiwulidde ekintu ekyo kaakati gwe wenna bambi gwe kiruma mwannyoko tomumpa kuba seefuddeeko nga nzize mu vacation mukiwulidde mundeke buli omu sigenda kutambulira ku opinions zammwe anukudde abagambye nti nze sigenda genda nkola enjala ntekeko enjala ngende nsiba enviiri mbeere mu mbeera eya rakizari n'agamba nti nze nnina ebiruubirirwa byange era ali mu nnimiro yeesimbira kasooli eno nze bwe mpuliriza ennyanukula omukyalo ono gy'ayanukudde abantu abadde bamwogerera oba abali mu kumwogerera mutuufu bannange buli tunaatunuuliranga ebigambo by'abantu n'obiwa obudde buli lw'onooyagala okukola ekyo ekisanyusa abalabi ogenda kukakana nga tosobola kumalako kubanga tosobola kusanyusa bantu bonna ate toteekeddwa kukkiriza muntu yenna kukutegeerera kubanga nze what I know buli muntu ava e Uganda wano abeera alina ensonga lwaki agenze ku kyeyo mulimu abagenda nga ayagala kugula ploti mulimu eyagenda nga ayagala ssente za bizinensi era yo yava e Uganda ava ku kyeyo n'akomawo e Uganda n'atandika bizinensi mulimu eyagenda agagamba njagala kuzimba rentals kati oyo azimba rentals asobola n'okuddaano nga talina adde 100 naye ng'ennyumba ze gye ziri yakola ki yazizimba ne mulaba tasibye enviiri musiiwuufu naye nga ssente ye alina kyakoze ki kyagikozeemu ng'ogyeko abatono abasanga nti zaaliibwa mulimu oli agamba nti nze kintute ku kyeyo kuzimbira maama wange era n'akomawo e Uganda n'omulaba nga talina nangoye ziri awo zayambala tasiba nviiri ali mu mbeera ziri ze yalimu ng'agenda ku kyeyo naye ng'ekiruubirirwa kye yakola ki yakituukiriza mulimu oyo agenda agagamba nze kaŋŋende kale noonya fiizi abaana bange basome era nga ye agenda osimbula ekigere okuva ku ddungu ng'amanyi abaana bange kati bamaliriza ossoma kati oyo akomawo n'obusente bwe butono obugenda okumutandikirawo ka bizinensi ak'empolampola mwagenda okujja nga 10 ate okwongerewezaawo obulamu kati oli bw'alaba omuntu ganga atunanga atava ku kyeyo bannange mbabuulire badiya towulirizanga bigambo bya muntu wuliriza omutima gwo goberera kiki gwe kyoyagala okukola ekyakutwala ku kyeyo making sure nti otuukiriza ebiruubirirwa byo tofa ku bantu banaayogera ki
bw'otuuka e Uganda nga za option weeriwo yakubeera mu kyalo genda obeere mu kyalo. Bw'otuuka nga munnange gwe ekibuga okisobola beera mu kibuga. Bannange tekigasa nze mbabulira abaana bakomawo e Uganda n'amala emyezi 3 myezi 4 nga yajja ne ssente naye olw'okuba ayagala ebintu bya luxury mu myezi 4-3 ogenda omutuukako nga n'akakadde takyakalina ng'atandise n'okwewola. Ye bwe kituuka ku muntu nga takomyewo mu vacation ng'aviiriddeyo ddala ayinza n'okubulwa ssente ezimuzaayo ku kyeyo naye nga kiki kwagala bintu bya luxury. Bannange weepimire ekijja mu nfunayo. Olwaleero ogenda kupangisa apartment ya $5,000 naye will you manage okupangisa apartment eyo okumala omwaka mulambo w'emyaka 2 oba ebbanga eriddako lyonna? Bw'oba togisobola noonya ennyumba ey'emitwalo 10 oba 15 gy'ogenda okusobola. Bannange tunagamba teva ku kyeyo banalaba batanga ndi mu kayumba ka $10,000 tewali agenda kakusasulira, tewali ajja kusasulira apartment ng'ekulemye. Okiwulira ekintu ekyo? Ate olaba oli akomawo obukome mu vacation ng'agenda kumala just myezi 2 oba myezi 3 naye n'atuuka okudda olw'okuba abadde yeeyisa mu mbeera ya luxury yayagala bya bbeeyi agenze outing asibye enviiri buli wiiki akyusa engoye buli lunaku ayagala yambala lupya engatto n'atuuka okwagala okuddayo ku kyeyo nga nezigenda okukola shopping ebintu byagenda nabyo tabirina. Kitegeera so buli omu wooja asobola luxury genda mu luxury atasobola luxury mbeera mweno stage mwoja goberera awantu wooja. Bannange tetunenyanga muntu yenna olw'endabika ye oba musiiwuufu nga yakava ku kyeyo tomanye kiki. Obulamu tubuleke nga bwe buli. Obulamu tubuleke nga bwe buli. Kasi omuntu abeerawo nga mulamu nga yeeyagala tavuddeyo kukaaba mwe mutunire butunuulizi. Bw'aba nga yeetaaga obuyambi ajja kuvaayo ajje mu kamera ate abe nga asaba obuyambi. Byebyo Maama Lukwago abaanukudde bulungi nnyo kubanga bannange abantu tetumanyi kye twagala. Oli bw'atuukira mu saluuni ate bw'atuuka n'abeere waka n'asiiwuka kwegamba naye nga kyalibadde kirungi ne weeyagalirako mu ssente zo bwe ziba nga weeziri.